Emikolo gy'okukuza olunaku lw'abazira olw'omulundi ogwa 35 gibadde ku kisaawe ky'essomero lya Mpenja Primary mu disitulikiti y'e Gomba nga gitambulidde ku mulamu ogugamba nti siima abazira ekiruubirirwa kyabwe kituukiridde. Emikolo gyetabiddwako Pulezidenti Museveni, omumyuka we Jessica Alupo, Sipiika wa Paalamenti Anita Amongo n'abantu abalala bangi. Empenja wano wabadde emikolo gy'abazira waliwo entaana nga muno mwe mwaziikibwa amagumba n'obuwanga bw'abantu abattibwa. Pulezidenti olutuuse eno n'aganzika ekimuli ku ntaana. Ku nsonga y'okugobaganya ab'ebibanja ku ttaka, Pulezidenti ayongedde n'akkaatiriza nti teri nannyini ttaka akkirizibwa kutwala busuulu busukka mutwalo okuva ku w'ekibanja nga bwe bayisibwa mu Gomba, era wano ab'ebibanja mu Gomba bamubuulidde be babonaabona ne bannannyini ttaka. Bannannyini ttaka bagaana busuulu Excellency. Ate ne bamala ne basiba ebibanja by'abantu. Pulezidenti wano waasinzidde n'alagira bannannyini ttaka ababadde nga bajja basaba obusuulu obusukka mu mutwalo ogumu banoonyerezebweko era ssente ze baakajja ku bantu zibaddizibwe. The landlords who have been taking more money from the landlord must pay it back. And if they try to evict our people, we shall arrest them. Ku mukolo guno abantu 475 baweereddwa ebyapa ku ttaka gavumenti lye yabagulira, bano nga babadde basuulirira kugoba ku ttaka kwe babadde. Abantu ab'enjawulo 53 baweereddwa emidaali nga ku bana 21 babadde bakyala. Mu bafunye emidaali kuliko Minisita omubeezi wa tekinologiya Joyce Nabosa Sebugwawo n'akulira ekitongole ekikesse mu poliisi Brigadier Christopher Damulira. Contributes to the development of Uganda. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.